Omukulu Frank Gashumba babadde abolereza ate bandi muvaamu ne yejjusa ekibadde kimuvumya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kubanga tulaba nga gye bigenda mu maaso Gashumba agenda gakaaba zigamba buulire kozeka obuvuyo bungi ayagadde nnyo okulaga nti no waali ayagadde nnyo okulaga nti muwoza amwagala nnyo era ayagadde nnyo okulaga mbu waatali tetambula so twongera obajjukiza n'obategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine the President of Uganda ng'aliwo ku lw'eggwanga lyaffe ng'aliwo ku lwa bannayuganda tujja kutambula ddala okulaba nga tutereeza buli kimu so baganda bange mikwano gyange mukadde kano nga buli omu awulira ng'asobeddwa mukadde kano ng'ensonga tuyineemu mukadde kano nga tutambula okulaba nga tutereeza eggwanga ffenna tulina kwekwata wamu nga kitole okulwanirira eddembe lyaffe nga bannayuganda abatambulira wamu okulaba nga Uganda yaffe etambula era ng'ebeerera ddala bulungi. Tunaba basiimu nnyo era tunaba beeyanvu nnyo okulaba nga Uganda yaffe etambulira ddala bulungi. Tukulembeza ekimu tutunudde tutya okulaba nga tutambuza ensonga zaffe era nga n'eggwanga lyaffe liri ddala bulungi nga bwe lyandibadde. Twongera obategeeza n'obajjukiza nti Uganda yaffe yekulembera era Uganda yaffe ejja kuba ya njawulo singa tunamanya bwe tuyinza okutambuza mu bagezi mu nnyo b'eggwanga nga ne miitingi y'abagezi bw'etuula oyagala tuggulewo gy'otuula olw'okuba nga weevugira ku Kyagulanyi. Frank Gashumba, ekigendererwa kya His Excellency Bobi Wine tekyabadde kyakulaga bwali Kirinca mu by'okubega, wabula kyabadde kyakulaga buti ebyaffe we byagenze oba we byatwaliddwa. Mirundi mingi poliisi yeegaana ebizibiti, mirundi mingi poliisi etunda ebizibiti oba ebitongole by'ebyokwerinda bitunda ebizibiti. Olaba musobola okwegaana omuntu gwe mulina oluvannyuma ne mumusuula mu kkooti oba oluvannyuma ne mumusuula ewaka oba mu ddwaliro. Mwabadde temusobola kwegaana bino Kyagulanyi bye yalaze ensi nti mwabibbye. His Excellency Bobi Wine agenda okulaga wa traces ebyuma byaffe oba ebintu byaffe ebyabbiddwa nga yo poliisi yamaze dda okufulumya alipoota ku bimeka bye bajjeyo ku kitebe kya National Unity Platform. Babadde bagambye ensi tujjeyo kino na kino na kino na kiri. Frank Gashumba y'omu asobola okugamba nti muwamba abantu ne muwaayiriza gavumenti, mukuba abantu ne muwaayiriza gavumenti, mufulumya abantu eggwanga ne muwaayiriza gavumenti. Kyogamba His Excellency Bobi Wine mu kuvaayo n'alaga ebintu byonna ebyabbiddwa, byonna ebyasokooleddwayo. Frank Gashumba abadde tolina busobozi bugamba nti Kyagulanyi yejjiddeyo ebintu ebyo. Gwasobola okugamba nti Kyagulanyi asobola okwokya omuntu paasi n'awaayiriza ebitongole by'ebyokwerinda. Kyagulanyi asobola okubuzaawo omuntu n'awaayiriza ebitongole by'ebyokwerinda. Mu Frank Gashumba kikuwa obuzibu okugamba nti Kyagulanyi yeenoonyeza amasannyalaze, Kyagulanyi yeenoonyeza amaanyi, yejjiddemu ebintu bye n'abisuula avumaganye gavumenti ye ratings ze zigende waggulu. Gashumba, gwe wennyini mu bigambo by'ogambye nti poliisi bw'eba yazze n'ekola search, ate mbuulira lwaki ogamba nti biri ku poliisi? Lwaki tebaabitutte Kampala mukadde? Lwaki tebaabitutte Kibuli? Lwaki tebaabitutte Namirembe? Lwaki tebaabitutte Lubaga? Senga ya tracinze nga biri Lubaga oba nga biri Namirembe oba nga biri Kibuli oba nga then Kyagulanyi would be a genius. Waliwo wekkanzo yajja ku kitebe nga masheyi naku lwe baawamba. Waliwo ow'omudaali gwe walabayo oba waliwo ow'eggandula gwe walabayo owa Bayibuli gwe walabayo? Kakati ekyange lwe kibula nsooka wa mubbi era obwanga nsooka buteeka wa mubbi. Bwe tubaako n'embwa enkolya ku kyalo ennyama yange lwebuze nsooka waabwe waayo kulaba si ejja ennyama yange ku masiga. Kakati bwe nsanga ennyama ng'eri mikono gya mbwa toyinza kugamba obadde olowooza ogenda gisanga mu mikono gya nkoko. Enkoko zirya ennyama, then bw'obuuza bw'otyo ate gwe abeera omusiru.
kubanga Kyagulanyi yali badde genius nnyo singa yabisanze Lubaga naye si gye yabisanze kitegeeza bw'aba tabisanze Lubaga tayogera oba ggwe olowooza trackers ezo zaateekebwamu naye nga lwe zizudde nti biri mu bitongole byakwerinda tezirina kwogerawo. Frank Gashumba amaanyi g'omalira ku Kyagulanyi n'obukyayi bimalire mu kutereeza omwana wo. Olaba Frank Gashumba oyinza okulowooza nti omwana we ennaku zino adoyinga well avuga ku mmotoka teri ssente ya bwamalaaya. Ku kalina eziri mu Kampala mbuliramu ey'amalaaya omu nga neyafuna obuwumbi 11 zamuggwako. Kakati gweoyinza okulowooza nti muwala wa doyinga well kubanga yeebaka noono n'oli omwana we akombooza bisiraani bamweyambululiramu. Omwana wange yanaaba olweza omwana wange bali musajja amwettanira n'amuwa ssente because ge masaŋŋanzira abasajja mwe beeyambulira. Nabwe kiti amaanyi gano n'obukyayi bw'oteeka ku His Excellency Bobi Wine biteeke mu kutereeza omwana okubanga tali okay. Toyinza kubeera na mwana nga masaŋŋanzira. Abasajja mwe beeyambululira ab'ebizibu abaana ab'obuwala abasajja gye bakoma okukukamukiramu balina kye bakuguza era kye bakuggyako. Mu Bayibuli mulimu omusajja bamuyita Gekasi yali mukungu w'Erisa nga mukozi ew'Erisa naye Erisa yali musawo omuwonya Katonda gwe yawa amaanyi n'ekitone ekinene. Musajja yajja nga alina ebigenge bye. Musajja bw'ajja nga alina ebigenge ew'Erisa n'amuwonya. Kale omusajja n'addira ebipapajjo bya zaabu oba ebya ffeeza n'abiwa Erisa. Erisa n'amugamba nkuwonyerezza bwereere kubanga nange gano amaanyi siina gye nagasuubula agakuwonyezza Katonda yakuwonyezza twala ebintu byo. Gekasi n'asalinkiriza n'ateega omusajja n'agamba omukulu agambye nti bimpe ebyobugagga just abadde abiganyirwa kuba waliwo abantu. N'abimuwa. Ebigenge ebyali ebyono byadda ku Gekasi. Omanyi kye kitegeeza nti buli lw'obaako ky'otutte obanga alina kyaguze era okitwalirako omutango. Kakati muwalawo zino ssente ze bamuwa ennyingi ennyo n'olowooza nti wa kitalo babaako bye bamuguzizza oba bye bamulekedde kubanga Erisa bwe yalabanga Gekasi avunda ggwawo ebigenge bimulya n'amubuuza ebintu by'omusajja oli wabitwala nti ye mukama wange sisobola kukuwonya lwa nsonga yakuguza endwadde ye. Nabwe ekito Gashumba ffa ku mwana wo fokasinga ku mwana wo toyolesa nnyo bukyayi bungi eri His Excellency Bobi Wine munnange ogenda kutuuka ekiseera kakati nga buli kyoyogera tukulabanga asesema tukulabanga alina ensonga zo nekikwetaagisa n'okkoona ku mutooka kasensi bw'oli omugezi kati awo amagezi gaakuvuddewa kubanga oli akugambye nti ebyange biri mu babitongole byakwerinda ng'era ab'ebitongole by'ebyokwerinda be bazze ku kitebe kya National Unity Platform. Ab'ebitongole by'ebyokwerinda batera n'okwegaana abantu be bawambye nga Siraje Bakaleke bwe yabba ennuuni yazeegaana naye ng'ensi yonna ekimanyi nti Bakaleke yabba ennuuni. Oyagala batwala ebintu by'ekibiina omuli ebyama eby'enjawulo nannyini kibiina abirabe nti biri wano biri wali biri wano asirike busirisi olwokuba biri mu mikono gy'abyakwerinda tebiri Kibuli tebiri Kampala mukadde tebiri Lubaga. Singa yazze n'akugamba nti tubiraba biri Lubaga waligambye anywedde gwenkana ki gwate Lubaga baterekayo ebizibiti oba Kampala mukadde baterekayo ebizibiti gyakugambye gye yabirengedde era beebo bwennyini b'omanyi abazzeeyo then obusungu bwo buli ki? Kyagulanyi kulowooza nti mugezi oba Kyagulanyi kuzuula bibye kubanga yateeka traka mu bibye kubirondoola nakulaga nsi nti bannange sibalimba bano be balina ebyange kubanga era babadde basobola okubyegaana oba bano be balina ebyaffe gwate bimeka bye beegaanyi
bimeka bye balaze ensi nti si be babirina n'abantu ab'enjawulo oli n'atugamba nti Kibalama ali Canada watiifu ng'Abakanada be bazze ne bamenya ekitebe kya National Unity Platform ne babitwala. Kakati mbuulira wano yo poliisi esobola kwegaana etya nti si erina ebintu bya National Unity Platform era ekigendererwa ekyokuba n'ebintu bya National Unity Platform kyabadde ki? Obusiru bukositinga kinene. Olaba abo Bafranga Shumba bayogera ku bigambo by'ensonga babasajja mivule. Naye lwe baasalawo genda ku sayidi y'omulaba amagezi ne gabaweereza batyo obusiru bwabwe bwabatwala eyo bubakositinze kinene y'ensonga lwaki kakati tebakyayogera. Wabula bamantaala bumantaazi Franga Shumba obukyayi butta ennugu etta. Ate kino kankikubuulire teri kiruma oba teri kyavuwaza teri kimalako mirembe nga kulaba nga gwologa agenda mu maaso. Kyagulanyi gw'oli mu kuzannyirako essaawa eno oba gw'oyagala okulogesa ebigambo buli lunaku agenda mu maaso kyovola buli lunaku obukyayi bwo n'obusungu bwo byeyongera. But it is very simple. It is very simple. Jayo ojja kwerumiza bwereera omutwe gejjako nyirirako kubanga weesibye emitaapu wenna okaddiye lwa busungu bw'olina ku Kyagulanyi ebiseera ng'okyayogerera Museveni tewakaddiwa. Naye okuva lwe watandika okwogerera Kyagulanyi n'okukkakkanya Kyagulanyi buli lunaku weeyongera okukaddiwa. Fitina etta, fitina erwaza, fitina ekaddiya, fitina ereeta akasajja ku mutima, fitina ereeta ennoga, fitina ereeta ebiguuna, fitina ereeta ebisente, fitina esobola n'okukuyubula olususu n'obanga ow'endwadde y'abazira. Nabwe kityo yoza bwoza mutima gwo gutwale mu mwala gunaabe. Kyagulanyi akyakulumya nnyo 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 omuto kubanga omumanyi naye tomutegeera. Omanyi bibiri ebyo byanjawulo okumanyaako n'okutegeera. Y'ensonga lwaki ne bwakulaga ye kyalaba ng'era bwe kiri naawe ng'okiraba nti bwe kiri era ojja omuvunaane. Kakati kambuuze awo musango kiggwe gw'ovunaana Kyagulanyi kwogera nti ebyange biri wano? Gwe musango ki gw'ovunaana His Excellency Bobi Wine kwogera nti ebyange biri wano? Kati eyo yonna tuveeyo twetoolodde akukyale na nnyo. Kati oyagala tutegeeza ki? Gwe ekigendererwa kyo kibadde nti oyagala kutegeeza ki? That is the point. Gwe oyagala kutegeeza ki? Oyagala tugamba ki byonna obyogedde nga bwe nagga nti omutambuzi olina okutambula ng'omanyi gy'ogenda. Mu buli kyokola olina okukikola ng'olina ekigendererwa. Kakati gwe mu kutugamba nti Kyagulanyi yatulaze ebyewe biri nga ddala we biri obadde oyagala kutegeeza ki? Ojja kufa ekiziro. Otherwise His Excellency Kyagulanyi teyagadde ku provinga muntu yonna butya bwali Kirincha kubanga buno obudde si bwakulaga butya bw'oli Kirincha. Buno obudde bwakunula bannayuganda. Buno obudde si bwa malala kubanga Kyagulanyi mu byonna byakoze eno saachivu kano kantu katono nnyo naawe okuba Museveni akalulu. It was the biggest achievement Kyagulanyi takyetaaga kwogerera byakoze lwa nsonga yakola dde ekitakoleka. Musajja tayinza kubanga alina Range Rover ng'eyamuwalawo malaya ate nkyanajjira muka Firuda oba Kawishi noga era yeeraga alese Range Rover ewaka ate yeeragira mu Kawishi. Nzikiriza nkuvume n'ekivumo kiikino wakwenya ate baŋŋambye ebbeeyi ya sabbuuni yeeyongedde okulinnya kaakati oluusi kisoboka naye obukambwe bwe tutegeera gye buva muganzi we bamukuseera ne kyabuvunaanyizibwa abasajja mwenna abali eyo muwase. Omusajja alina omukazi abeeramu n'entegeera ey'enjawulo
kubanga alina gwati okumulaba ewaka ku TV ng'atamwattamu abaako ne gwaswalira. Omukyala si kuzaalamu buzaazi mwana oba kukwoleza ngoyi, naye omukyala kibeera kiwummulo, abeera muwabuzi advisor. Era n'emisoto egyo gye mulaba emikambwe bw'ogusanga guli mu John Gadanga teguluma, kitegeeza nti amaanyi g'omukyala gasobola n'okwozaamu obusiru. Waliwo akatambi wano baganda bange kenjagala okubalaga. Ndowooza nnyinyuke kakano. Bannange okwanjula tekuba kutyo. Nkiddamu okwanjula tekuba kutyo. Bannange abakungu emmengo muveeyo mwogere ku kintu kino ennono zifa. Abako baazaalibwanga mu nnyumba. Abako tebaazaalibwanga mu kidaala. Ekidaala twakiraganga bulazi musajja nga tumaze okumuzaala mu nnyumba. Naye Katemba asusse emikolo gy'okwanjula kyova olaba n'obufumbo tebukyawangaala. Obuvubuka simanyanga bukatumwa ne bujja ne bwekola ebintu eby'ekijegajegaawo. Nojja weesanga banno baani abawala abaana ab'obuwala mu simanya waka ne bambala gomesi ne basiba obubina ne bakunamira bakitaabwe ne bakunamira bajjajjaabwe. Bannanga omusajja bamuzaala mu nju. Omusajja tebamuzaalira mu kidaala. Ekidaala bakitegeezaako butegeeza nga bamaze okuzaalibwa mu nnyumba. Era abako bonna we batuukanga mubajje mu siyaasa w'okubateeka mu kidaala. Agagaboozi goonoye musajja wange gwe nnonze. Sooka omunoonye waatudde. Senga ono omwami gw'onoonya waatudde. Toyina mwanjulira kidaala. Oyina mwanjulira mukulu munno oba mwannyoko. Ayinza n'okuba mwannyoko oyo yafuuka dda kitaawo nga yasikira dda kitaawo. Omusajja azze okuba wasa ne muwalawo oyina kumwanjulira mwannyoko. Era mwannyoko y'alina okusooka okulaba omwana azze okufuna omwana we, oba omusajja azze okunona omwana we. Era twatuukiranga mu nnyumba ne tulya emmwanyi ne tutta omukago. Deni oluvannyuma wabaawo ab'ekyalo ne bajja ne babalaga nti abaaye ono ye mwami wa Nakate. Ne Katemba ono obujogoli bwe mutadde mu mikolo gy'okwanjula mumbuulira obufumbo bwammwe bunaawangaala butya. Ffe bwe tugenda mu kwanjula tuba tugenze ggula mukazi mu mizimu, emizimu gyesittala. Ne mwezinisa obuvubuka bukatumwa ne buzina amazina ageesittasa abaana ab'obuwala ne basiba gomesi ne basiba obubina ne bakunamira bakitaabwe. Ne mwekolakola ebintu ebitajjansa. Kati bano babadde kuki? Batunuulire. Muzina amazina ag'ekisiru agawemula. Mwekola ebintu ebyekisitaza nze yekola etongwa nga nzija okuwasa mu maka ago ng'onteerawo oyo Katemba. Nze mba nzize kuzaalibwa kyalo kiramba, mba nzize kuzaalibwa nju. Era lwe ndijja ku mukolo omuntu yenna alimpita ku mukolo n'ensangawo obwo obuvubukavubuka obwo simanya bukatumwa. Ne bwezinisa amazina ag'okwefukula agawemula.